okuli Kiryokya, Kabuukira, Kyamanyoli, Kibaale ne Kikuube bye byakasangibwamu emirambo ena ng'okusinziira ku batuuze abantu ab'enjawulo bazze batemulwa ng'abamu bamanyikiddwa mu kitundu ate abandi si ba mu kitundu. Ssentebe w'eggombolola y'e Kalangaalo, Louis Matovu, ategeezezza nti ettemu lino liva ku nkaayana za bibanja ssaako empalana mu bantu abatali bamu. Abamu bakugamba ono yabadde n'akasente bamulaba n'akasente ne bamutta. Abamu baba butemu bw'abavubuka baffe aba bodaboda kuba waliwo n'omulago baatemula naye nga yali muvuzi wa bodaboda ne bamutemula. N'enkubiriza gavumenti omulanga n'abantu baye kennyini mbakubiriza beeyongere okukola ennyo. Ate ekirala bakendeeze obukambo enzita gye batamu bannabo kuba ekintu kye bakola si kirungi nnyo. Ffe nga mu ddiini yaffe ndabira ddala ng'ozizza omusango gw'amaanyi ogw'okutta. Abakulembeze mu ggombolola eno balaze obweraliikirivu ku bantu abazze battibwa nga bagamba nti abamu battibwa lwa kubatwalako bya bugagga byabwe ate abalala battibwa lwa mpalana z'abantu. Kyamaani wange baamutta tutunuulidde nti Kalangaalo yaffe erimu obuzibu bungi nnyo naddala obussi omuntu ng'ayagala okutta munne afune ebintu. Abamu tafana ku bintu naye olw'okuba gundi yannyiizizza yatutte ekibanja kyange mu kifo ky'okugenda mu mateeka bo basalewo kamutta. Bongeddeko ne bavumirira abavubuka abakozesa ebiragalalagala bye bagamba nti bye bibaleetera okwetaba mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Obuzibu bwonna buvudde ku mbeera y'abavubuka obutayagala kukola, abavubuka banywa enjaga. Wano waffe ekiriyo ky'abantu banywedde nnyo enjaga, abavubuka banywedde nnyo enjaga era abalalu bangi. Yenna yeekuume kubanga tolinda gavumenti kukuuma gwe mwennyini sooka okuuma obulamu bwo n'entambula zo kati awo kijja kubeera nga kikuyambako okubeera ng'osobola okwekuuma. Naye abantu abasinga beegaya obulamu bwabwe ne bava mu mabaala ne babeera mu mabaala paka saa 8 ogw'ekiro. Kyokka okimanyi tolina bukuumi otambula kiro mu nzikiza. Abatuuze nabo kati bali mu kutya olw'obutali butebenkevu mu bitundu byabwe kyokka ne banenya poliisi okutuuka ng'ekikeerezi nga waliwo omutawaana ogugudde. Kiryokya kuba embeera mbi. Obutemu bweyongedde era bususse olw'obutaba na poliisi. Tujja kubasanyufu nga bannakalangaalo bannakiryokya nga batuddiza poliisi yaffe. Ate obutemu bweyongedde mu kitundu kuba olunaku lw'eggulo kuba saa 7 twategeezezza poliisi ejje ebeere ng'ejjawo omuntu ono oba okutandika okukola okunoonyeza kwonna. CID yatuusewokko n'agenda nakati omufu akyali ku ttale ate bugenza okukya nga nawe ono battiddewo omuntu wano ekiryokya mu katundu ke kamu kumpi era tuli benyamibunye ono ye tumutegeera oli ow'omu lusozi tetumanyi na bazadde. Oluvannyuma poliisi okuva e Mityana ezze n'eggyawo emirambo mu nsiko n'egitwala mu ddwaliro eddene e Mityana okusobola okugyekebejja. Doreen Nnaku Bbiri ne John Bagenda, BBS Terefayina, Gambuuze. Ate abasuubuzi